copyright tulabe wapostinze nga gwe tokkiriziganya n'ekyo omukulembeze w'eggwanga kye batuuseko ne Eddy Kenzo. Yeah, definitely. Lwakuba nti bwe twogera ku bintu ebyo abamu mulowooza mbu tulwanyisa individual okitegedde abamu kitaminganga okulwanyisa Kenzo ng'omuntu. N'abayimbi babadde basomye. But no because tebayasomye abo tebasomye otegedde. Naye kati ffe kino nga ffe kubanze ne mukulembeze ne mu bayimbi otegedde kinkakatako okwogera ku nsonga otegedde n'okuzibula abantu abamu ki amaaso otegedde abo abatebategedde bulijjo mbadde nga mukirawa muli bannamawulire nga tubanja copyright okitegeera nga tubanja copyright law amendment okitegedde which is done in parliament okitegeera kugamba nti kati ate omuntu bajja n'akugamba nti ate twaleese copyright management system. What is that? What is the system going to manage? Otegedde ekitandaba kutereezebwa egenda kumanajinga kikyo ffe twasaba copyright law amendment. It is very clear otegedde the management can come after okitegeera tosobola kumanajinga kintu kitaliiwo so it's going to manage what gosobola okugamba nti oza okumanajinga ekintu ekitateredde okitegedde bino tusagambe twali personal okitegeera twogera issues eziri real okitegeera ezentuufu ezitugattako because ffe tulwanira industry ng'aba artist okitegeera besides everything bino si byampalana si byakusika muguwa okitegeera empapula ffe bazitujjako we try to do the things in the right way nga tufollowinga procedures nga bwe ziyina okuba empapula ne bakola ki ne bazitujjako nga batulaga nti government egenda kukola ekisinga. What has it done right now? Etugamba ate management olwokuba nti baagala okukubirako ssente y'omuwa omusolo okugamba mbaleese obuuma okitegedde obuuma bugenda ku managinga ki ekitali proper okitegeera just kulya sente zaffe ba creatives era njagala aba creatives bonna batule mu nsonga eno amaaso. They don't, yes, because tebasomye like tebasomyemu bo basoma mitwe. They don't go into the details but they're supposed to go into the banange refezo twazivaako muleme okulooza nti abayimbi tebategeera tuyinamu abategeera n'abatakola ki okitegeera ffe bategeera mwetuli okitegeera so ffe katwogere ensonga nga bezina okukola ki okuba abantu tebagambye nti nno olw'okuba temukwatagana Eddy Kenzo anti that is the problem. That is where we are finding a problem okitegeera the industry is bigger than that. The Uganda music industry is bigger than individuals okitegedde eno si ya Kenzo si yange Big Eye si ani no one owns the industry. It is for us the creatives or the art industry in general, whether a musician or abawandiisi b'obutabo ba songwriters okitegedde those are all creatives okitegedde abakola ebibajje bonna ba creatives okitegedde so it's bigger than the individuals okitegedde so copyright bwebanga etereezeddwa copyright law ffenna eba etugasa not only musicians okitegedde kati gwe bw'otugamba mboleese copyright law management system. First of all, tumaze nakusomesa abantu kikyoleza ku system kikyotegeeza naye mwekutte mufunyeyo akabondo kabwe musobola ogaa nti katubabuzeebuze okitegedde oba nja kubayita baani saanyi kusaba olumi luvuma because I'm not that person okitegeera naye nze ndaba nti mwafunyemu mmwe mulabamu tebabitegeera mubuzeebuze abo okitegeera naye nga ne mateeka gagamba nti nga tonakola kintu ne constitution ekigamba weebuuze kuba how do you call them weebuuze ku bantu weebuuze ku bayimbi before you sit there and introduce it babuuze oba tebakitegedde kibayigirize okitegeera naye kati ffe abakitegeera ekyo si kye twasaba bulijjo tusaba the amendment of the copyright law okitegedde era we've been chasing it tukimanye mukiggwera muki parliament first okitegedde you cannot come nongamba mbondeese bino ebintu byakubalinga nyumba gyotannazimba
soko ozimba ennyumba obale n'okubala weetaaga byenkana ki nti kati wano netagisa soketi 2 otegedde netagisa 4 amataala 5 okategedde naye kati gwolese ebiwalinga ennyumba byotannaba kuzimba oba